Anti ya mkono. Tula kali go anga. Tula. Are you playing? What type of plane is this? Embela boy nziko. Mbera nziko bishi. Go. Ngende mfule yo wane chokulia. Genda kato bado tulira. Genda. Ngo wapi genda. Musakamende malo babu. Bula abasajja nje tugenda. Ajaye babbi bafele. Continue. Onasuka kusanga kana ne kanefulira. Kane kaso yangamba musango guwedde. Mukubira amasimu kachaga kwata. Tokobute. Nzendaga banziza kandanga obasichi tugetu basibe. What? Kugoma rofale. Mchakala tugenda. Tija kusanyira kuba bantu. Ono ko tumse. We wana. Let me first watch. Anakana. Things say they wise. But this boy Sebo. What's up? Wanji? Waita ku kitundu ki? Tomani enze kanso mupya. Toina tonga. You get it? Asikaze emirimu. Agambye ki? If you want to talk to me direct. Don't go through the corners. Eba nange. Things say they wise. But this boy Sebo. What's up? Wanji? Waita ku kitundu ki? Tomani enze kanso mupya. Toina tonga. Era ensonga zezo ennaku eyinza okubaawo ng'ekuluma ng'olaba oli eyo otudde omwana omuto wuuno afuuse sita ennaku yekuluma. Sebo. Kozesa microphone eyo. Weyanjulira abatulaba. Masoti abanabo ne basebo. Amanya go? Amanya gange yenze Luzinda Jasper. Graham. Okay. Abanji go bamanyi nga Sebo. Oli muzanyi wa filimu, oli muzanyi wa comedy? Wa comedy. Wa comedy osoma? Osoma class ki? Top. Osoma top? Oyagala kubeera ki? Njagala kubeera Jack Chan. Mwana yagala ba Jack Chan. Oyagala beera ki? Jack Chan. Lwaki? Jack Chan wensinga okwagala. Okolera ebyakabi. Kati oyagala kulya ki? Njagala kulya ki? Chips. Chips ye? Okay. Ani yakuleeta mu bintu by'okuzannya? Daddy. Daddy wo? Okay. Faima. Wanje? The reason why tulese omwana ono eri ensi, omwana ono alina busiketi bwazanya ku nkuto gwa TikTok. Yeah. Bunyuma, buli entertaining. Ate butambudde. Naye, lwakuba akadde tulina katono, ate tulina connecting eri ku side yaki. Yeah, Evelyn Myolese ekitone, agenda bakutuusaako ki ekiri mu kufaayo abaana bagenze mu semi-finals, quarter finals, byonna tusobole okumanya ani agenda okwewangulira omutitimbi gwensimbi. Naye tubali twagala balaga omwana ono alina story ennungi, ali raised by a single dad. Wow. Yate daddy we yoli omuvubuka omuto gw'olaba side wali ayambadde enkofiira. Okay. So beeya tata atunda ngatto okulaba nga ekikumba nkiraba kyamaanyi. Ekikumba kyamaanyi nnyo, kyamaanyi ddala. So Sebo, oyagala ensi ekuyamba etya? Njagala ensi enyambe. Nfune sente. Otyo? Nga nina sente. Otyo? Nga ndi mugagga. Oyagala kufuna sente ensi kyeba ekuyamba? Bw'ofuna sente wamala ofuna sente okola otya? Ngula ebintu byonna bye njagala. Kati wano we tuli omuntu wava enakuwa akakadde osooka kugula ki Sebo? Nsobola nenkatereka mpaka omwezi gwonna nga sina wadde nakyenkakozeemu.
kati bwomala n'ogulamu ekigwo ekyolaba ekiyinza okuyamba kati wemala nengulamu emmotoka kiwedde Zazo jiri doza sawa tugenda soka tugendeko wa Evelyn MC asooka akutuseko kye kigenda maaso mu mpaka ezayolesa ekitone awo wenyini wali Evelyn